Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga twakamala okukuwa biki ebituuse ku bayeekera ba M23 wetwogerera ate omu ku babavujjirira Paul Kagame Rutagambwa wetwogerera ng'ebintu si birungi. Kyonna ekyatuuse ku Paul Kagame Rutagambwa nakugambye waali kati ayinza n'okuba nga yejjusa kiki ekyamuyingiza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza mu ggwanga lya Amerika eyo mu palamenti yaabwe kye tuyinza okuyita palamenti yaabwe oba mu House of Representatives baayisizza etteeka oba baleese ebbago mulaba bills wezireetebwa mu palamenti ya Uganda. Kakati ne mu America bayisizza ebbago lye batuumye the Stable DRC Act in bracket HR 8704 ng'ebbago lino balireetedde abantu abalinnyirira endagaano ya Washington Accords eyasayiningibwa mu ggwanga erya America. Jukira endagaano eno yasayiningibwa amawanga wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era ng'endagaano eno yali yakuzza mirembe mu ggwanga lya Congo. Mu ndagaano eyo endagaano twagikuwa ebyali mu ndagaano eyo ge magye ga Rwanda okubeera nga ga withdrawinga oba okuba nga gaggyibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kagame n'ategeeza nti tagenda ku withdrawinga magye ge kubanga ye eyo yagiyita defensive measure. Wuliriza bagambye nti the Stable DRC Act HR 8704 introduced in the United States of America House of Representatives on May 7th, 2026 especially targets foreign actors who violate the Washington Peace Accords, a peace agreement signed in 2025 between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. Mu ggwanga erya America House of Representatives bayisizza oba baleese ebbago ng'ebbago lino ligenda kunyigiriza era ligenda kuwa obuyinza eggwanga lya America okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bongera okukuba sanctions n'okunyigiriza n'okuteeka akazito kwaga amawanga agagenda mu maaso n'okuba nga galinnyirira endagaano eyasayiningibwa mu ggwanga lya America. Kakati we twogera kwaga amawanga abaasayininga endagaano baali basatu oba baali babiri. America yalinga witness yali Paul Kagame akulembera ggwanga lya Rwanda ne Felix Tshisekedi Chilombo Antoine akulembera eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kino kiba kitegeeza nti batagetinze eggwanga lya Rwanda. Teweerabira olunaku lwajjo nakuwadde amawulire nga drones ez'ekika ekyawaggulu ennyo ezigambibwa okuba nti ezimu tekinologi wa mu China endala tekinologi yabadde wa Turkey ezaakozeseddwa eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne likuba enfo ez'abayeekera ba M23. Kyokka nga tukimanyi bulungi nnyo nti bwe baba boogera ku abo Rwanda yeri emabigawo okufandinga okuvujjirira n'okuyambako abayeekera ba M23. Kakati kino kiba kitegeeza era nga kyongera okulambika n'okukkaatiriza nti eggwanga lya America likyagenda mu maaso n'okunyigiriza eggwanga lya Rwanda. Wuliriza gye buvuddeko eggwanga lya Rwanda lyakubwa dda sanctions era nga sanctions ezo zaava ku kubeera nti baalinyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati we twogerera America egamba kirabika sanctions tezaabamala baakwata sanctions endala ne bazikuba musajja mukulu amanyiddwa nga Joseph Kabila era Kabila naye n'abifiiramu bino. Njagala okutegeeza nti waaliwo envuuvuumo ezaafuluma nti engeri gye baagaana oba gye baasanctioninga bano amagye ga Rwanda nga gavujjirira okugenda maaso n'okuba nga batirimbula oba nga basaanyawo emirembe mu ggwanga lya Congo. Envuuvuumo zaatambula nga ziraga nti Kagame n'amagye ga RDF baatandika okukwata obuyambi nga babuyisa mu Joseph Kabila ate nga ne Joseph Kabila oyo yali musajja mugagga nnyo nga kizibu okumululinga out naddala mu nsonga zino era nga kigambibwa nti yatuuka ekiseera nga yayisibwako obuyambi obwo obwagendanga mu M23. Kati America kiki kyekoze ng'oggyeeko sanctions ze yakuba Rwanda ne sanctions ze baakakuba Joseph Kabila n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo teritudde nga bagenda mu maaso n'okuliwa obuyambi security wise n'ebyokulwanyisa bagenda maaso n'okuba nga basesebbula enfo z'abayeekera ba M23 abagambibwa okuba nti bayambibwako Paul Kagame. Kati we twogerera mu palamenti yaabwe oba kyoyinza okuyita House of Representatives nkugambye baleese ebbago ng'ebbago lino lyakugenda mu maaso nakuba nga lyongera akazito n'okunyigiriza gavumenti y'eggwanga eya Rwanda. Kakati n'eminywanyi gyabwe bonna ebbago lino oba etteeka lino singa liyita ligenda kuba libakwata Joseph Kabila yakamala okukuba sanctions. Paul Kagame wenjogerera ng'ebibye si birungi n'abamuyambako nga bwe bagenda maaso n'okuvujjirira abayeekera ba M23 nga bagenda maaso n'okutirimbula abantu n'okusaanyawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkugambye Kagame wenjogerera alabika nga yejjusa ekyamuyingiza eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga America tetudde ate n'amawanga amalala gakyagenda maaso n'okuba nga geegula ku ggwanga lino erya DRC. Kakati wuliriza Kagame kiki kyakoze. Waliwo era ekiwandiiko ekifulumye nga kiraga nti Paul Kagame kyakoze jjukira gye buvuddeko twakuwa nti balina balobisiti
basindika mu Washington bagende basisinkana abakulembeze b'eggwanga lya Amerika kyokka nga bo we badde eno bakulaga nti b'amaanyi nnyo era tebagambwako n'ebigambo by'Abamerika tebibakankanya. Kyokka ate ebigambo bimala okubaawo sanctions ng'ezo basindika balobist bagende boogere n'abakulu mu Capitol Hill, boogere n'abakulu babeere nga bakendeeza ku kumyomyola kwe babadde babataddeko, wabula ku mulundi guno kirabika nga tebyakoze. Kati baalabe guli gutyo kigambibwa nti Kagame yasindise omukulu amanyiddwa nga Colonel Nanga, era mbu Colonel Nanga ono mumumanyi bulungi nnyo omusajja oyo w'ekirevu ekyeru, oyo akulira kye bayita AFC, kubanga nakugambye M23 eyina ebiwayi bibiri. Waliwo M23 kabinja k'abalwanyi, ne wabawo AFC ye political wing yaabwe. Kakati AFC omu ku bagikulembera ye Colonel Nanga oyo gw'olabaawo ow'ekirevu ekyeru, kati mbu yasindikiddwa nga bayita mu balobisiti baabwe bagende balabe abakulu mu USA mu banegotiatinge balabe butya bwe bayinza okuba nga balwana ku nsonga eno okulaba nga abasajja tebabateekako sanctions. Wabula njagala okutegeeza kirabikanga ekyagudde obutaka ekitaakoze olw'ensonga nti eggwanga lya Amerika lyo bagenze na mu paalamenti yaabwe, katugambe nti paalamenti wabula kye bayita House of Representatives, omusajja n'aleeta ebbago n'agamba twagala twamendinga etteeka tubeere nga obuyinza obutukkiriza okukuba sanctions ezisukka ku ezo ze twakabakuba tubeere nga obuyinza obwo tubusigaza. Kati wenjogerera bali mu kwaseesinga bbago, era nga bw'omanyi nga bw'olaba paalamenti y'eggwanga lya Uganda bwe badde ng'ekikola, kakati nabana abasajja bwe bali mu kukikola bali mu kulyaseesinga singa liyita Paulo Kagame Lutagambwa n'abamu ku bayambako abayekera ba M23 akaabwe kagenda kuba kaweddemu. Kakati nga bulijjo katusooke tujjewo akalango kano nzije nkutemeretemere nkubuulire kiki ekigenda okuddako era kiki ekituuse ku Paulo Kagame Lutagambwa olw'okulumba n'okulemera n'okugaana okuwithdrawinga amajeege mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Onaawulira nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganje okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe nnakugambye nti buli ekinaava sayidi eyo tuteekwa okgenda maaso n'okubanga tukikutuusaako nkugambye eggwanga lya Amerika batudde mu House of Representatives ffe gy'oyinza okuyita paalamenti ya wano bali mu kwamendi nga bali mu kuleeta tteeka nga balireeta specifically kubeera nga bongera okumyomyola n'okulaba nga bakaluubiriza obulamu obw'abasajja abagenda maaso n'okuba nga bavujjirira akabinja aka M23 abagenda maaso n'okuba nga balinnyirira endagaano eyasayiningibwa mu ggwanga erya Amerika gye baayita Washington Peace Accords. Endagaano eyo nga yali wakati w'abakulembeze ow'eggwanga erya Rwanda n'ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baagiteekako omukono era n'obukwakkulizo bwagirimu nagenda maaso n'okuba nga mbukusomera bw'obanga obadde otugoberera bino obimanyi. Wakati w'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika nga ye yaliwo nga witness bano abasajja tebaabibalamu magezi. Sanctions zagenda maaso n'okukubwa omulundi ogwasookera ddala amagye g'eggwanga erya Rwanda RDF era abaduumizi ab'oku ntikko bana nga bw'obalabaawo bagenda maaso n'okuba nga bateekebwako envumbo okulaba nga tebagenda mu maaso nakubanga baddamu okwetaaya ebyobugagga bye balina mu ggwanga erya Amerika baabibowa travel bans ezaabateekebwako, wabula kigambibwa nti ezo sanctions zirina we zikoma. Waliwo sanctions ze baagala babakube nga zirina we zisobola okutuuka okwongera ogenda maaso n'okuba nga zibanyigiriza, wabula eggwanga lya Amerika mu kukikola baba bamenye etteeka. Kakati nga bagamba balina we baagala okwamendinga etteeka libeere nga likikola ekyo, libeere nga ligenda maaso n'okuba nga lituuka awo we baagala bapatuuse, babeere nga tebakyasobola yadde okwetaaya. Newankubadde ng'emirundi mingi obadde ng'owulira nti Kagame bw'abeera mu bantu be akulaga nti zino sanctions tezitutiisa era abaagala okuzitukuba bazitukube, wabula ate oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo ate nga basindika balobisiti bagende maaso n'okwegayirira abasajja. Those who applied sanctions, they will do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong, who is doing something wrong, they have applied if it is based on interest.
and they don't have interest in me, how am I going to stop that? They have interest somewhere else. So there's no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. I don't know what I can do because I don't understand the basis of their sanctions. Agamba nti tamanyi kuba akimanyi balina interest somewhere era ensonga lwaki baleeta sanctions nageera bali baddembe ogenda maaso n'okukola kye baagala era n'agamba tasobola na kwetonda yadde eddakiika n'emu kubanga ebyo tebimulya era akimanyi bajja kuzireeta sanctions bajja kuzimukuba byonna bajja kubikola kubanga kye baagala olw'ensonga nti balina interests somewhere. Bigambo bya Paulo Kagame Rutagambwa byatera okwogera n'olwo ne birowoozesa abawagizi be oba n'abantu be nti omusajja tawunyikamu wabula ate oluvannyuma lwa sanctions ezo ze basooka omukuba tufuna amawulire nga batugamba Paulo Kagame reportedly sent his puppet nanga ono yayogera ali biased mukko kati kankuwa ekiwandiiko wano. Recent reports indicate a significant rift between the United States of America and the Congo River Alliance FC, the rebel coalition led by Colonel Nanga. While Nanga's group recently accused the US of failing as an imperial mediator. Kati kigambibwa okuba nti Colonel Nanga oyo gwolaba w'ekirevu ekyeru yasindika lobbyists baabwe naye nga Paulo Kagame Rutagambwa yamuyiseemu kwegamba nga yamutegeezeza butya bwe tuba tukikola n'asindika lobbyists boogerezeganye ne Marco Rubio Secretary of State Marco Rubio agende maaso n'okwogerezeganya ne banne balabe nga waakiri balekera ogenda maaso n'okuba nga banyigiriza abasajja. Wuliriza wano nga batugamba Paulo Kagame reportedly sent Colonel Nanga to beg the United States of America to stop Felix Tshisekedi from advancing into rebel-controlled areas. Olunaku lwajjo nakuwadde amawulire nti abasajja baakubiddwa aba M23 era amagye ga Congo gakozesa drones ez'ekika ekya waggulu ennyo ezirowoozebwa nti ggwanga lya Amerika oba n'agamu ku mawanga amalala galina interest mu ggwanga lya Congo be bali mu kuzibawa. Kati kigambibwa nti bano abali mu kuvujjirira M23 baatandise okuwulira akaliro era ebintu byatandise okuba nga bibatabukako. Kati kirowoozebwa nti Paulo Kagame Rutagambwa mu kusindika Colonel Nanga ng'ayagala boogerezeganye ne Marco Rubio Secretary of State ayogerezeganye ne munne ow'eggwanga lya Democratic Republic of Congo then Congo eremembu okukuba ennyo okutuuka eno mu bifo ebirimu abayekera naye teweerabira ebifo ebirimu abayekera. Ekisooka baliyo mu bumenyi bw'amateeka, ekyokubiri bali ku ttaka ly'eggwanga lya DRC. Kakati mbu omukulu yasindika Colonel Nanga ayogere ne Marco Rubio batetenkanye butya bagenda maaso n'okukikola. Wuliriza, but Marco Rubio made it clear, Secretary of State yakimakinga clear, the USA does not negotiate with the terrorists. Nti eggwanga lyaffe erya America teriteesa naba terrorists. He said if they want talks, they must first abandon the rebellion, become civilians, and follow the Doha peace process. This must be a huge shock for them. Marco Rubio yabagamba nti bo eggwanga lya America teriteesa naba terrorists. Okujjako bwe muba kye mwagala mukwere ku makya muwanike musalendalinge mufuuke abantu ba bulijjo ba civilians then mutandika okuteesa tujja kulaba butya bwe tuyinza okugenda mu maaso n'okuba nga tukwataganamu nammwe era tulabe Felix Tshisekedi butya bw'ayinza okubayambayambako otherwise ebisigadde biri awo. Kakati wuliriza, kigambibwa nti oluvannyuma lwa America okusanctioninga amagye ga Rwanda RDF abajjeno bana ab'oku ntikko, Kagame era newankubadde nga ku butambi bw'aba ayogera akulaga nti ye talina kutya kwatidde era ategeeza nti bano abasajja abazungu mmwe mwogera bwogezi temulina kye musobola kutukola. Paulo Kagame Rutagambwa ng'ayogeza obukambo bw'ekika ekya waggulu n'atuuka n'okulowoozesa abantu nti musajja mugumu talina yadde kyatya wabula ate n'ebbali ng'akalira akawulira. Wuliriza. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of, but instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell.
yatuuka n'okubagamba to go to hell era n'alowoozesa abagoberezi be abatuuka n'okukuba engalo nti omusajja w'amaanyi nnyo. Naye njagala okutegeeza nti omukulu ono ebiseera ebisinga bino babyogera nga bali mu butambi, era gye buvuddeko era waliwo n'ebigambo bye yafulumya. Yali ku interview emu n'ategeeza nti mulekeraawo kye yayita superiority complex, okwagala okulaga nti mmwe muli ba waggulu nnyo. Ategeeza abasajja Abamerika naye ng'ayita mu press conference mu interview emu gye yalimu ng'abagamba mulekeraawo okweraba nti mmwe muli b'amaanyi nnyo era mmwe mukkirizibwa okumenya amateeka, mmwe mukkirizibwa okukola buli kimu nga kakati ffe tuli ba inferior. Kagame agamba ebyo temujja kubitugamba, temulina kye mujja kutukola kututiisatiisa. Kakati wenjogerera bamuleetedde etteeka, oba eggwanga lya Amerika liri mu kuleeta etteeka oba ebbago okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bamwongera sanctions. Kyokka jjukira baakamala okumukuba sanctions. Ebigambo bino yabyogera ali ku interview emu. Kyokka ate bwe basisinkana n'abakulu ba Amerika bagenda maaso n'okukyusa ebigambo. Wulira. You really need to stop this superiority complex nonsense about human rights. You think you are the only ones who respect human rights, or others it's about violating human rights. No, we've fought for human rights and freedoms of our people much better and more than anyone, including you people who keep talking about this nonsense. Where we have taken our country from and where it is now speaks for itself. The rest of the stories just comes from this complex. You know, these two worlds where there are people who know everything about human rights and all kinds of things, and another world where people are just people who don't know. But these are our human rights. It's not, when we respect the things we respect in our countries, it's not for you, it's not for anybody else, it's for ourselves. Is it not So universal? you don't sit right? there. Yes, it is universal, but you don't sit there. If it is universal and you believe it, then you. Agama agamba nti eddembe ne weriba eddembe ly'obuntu ne weriba liri universal human rights. Naye ate temutuula butuuze eyo mmwe ne musalawo ani alinyirira eddembe ly'obuntu. Temutuula butuuze eyo mmwe ne mulaga nti mmwe mulina okusalawo n'okulaba ng'ebintu bitambula nga bwe mwagala bitambule. Wabula ate bw'amala obbasisinkana n'akulaga ti ekyamazima abasajja b'amaanyi nnyo era basobola okukola kye baagala. Kakati wuliriza kiki kye bali mu kumuyiiyiza. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Parliament oba kye tuyita House of Representatives mu ggwanga erya United States of America batudde wansi ne baleeta ebbago. Kakati njagala nkusomera ekiwandiiko kino owulirize bulungi nnyo kiki ekituuse ku Paul Kagame Rutagambwa. Nakugambye omusajja bwe kuba kwejjusa ateeka okuba nga yejjusa ekyamutwala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wuliriza bagamba a new bill introduced in the United States of America Congress seeks to impose sanctions on any foreign actor accused of violating and undermining the Washington Peace Accords, including support for the armed groups operating in the Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza bakugambye omukutu ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu baguyita Extra Africa Media Group. Bakugambye waliwo bbago eppya eriri mu kuleetebwa mu US Congress baagala okuimposinga sanctions ku ggwanga lyonna oba foreign actor nga babavunaana okuviolatinga Washington Peace Accords era nga muno mulimu n'okusapootinga abayeekera bagenda mu maaso n'okulwanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Okitegedde wano bagambye nti ebbago lino balireeta okulaba nga banyigiriza oba nga bateeka akazito ku muntu yenna oba eggwanga lyonna erigezaako okudestabilizinga Congo nga bayita mu kulinyirira endagaano ya Washington Peace Accords. Naye wano tumanye eggwanga limu lya Rwanda wabula ate n'eggwanga lya Uganda mu biwandiiko lirabikiramu. The proposed Stable DRC Act, etteeka bwe baliise oba ebbago bwe baliise erinnya lye baaliwadde Stable DRC Act kwegamba abasajja baleese ebbago nga kumpi lya ggwanga lya Congo na ggwanga lya Rwanda. Uliriza. The proposed Stable DRC Act directly states that Rwanda Defense Forces have provided sustained military support to the M23 rebels in North and South Kivu. Ulira. Ebbago lino lye batuumye Stable DRC Act. Ebbago lino ligambibwa okuba nti ligenda ku affectinga directly amagye ga ggwanga erya Rwanda, RDF, Rwanda Defense Forces n'agamu ku mawanga amalala
era nti bano bali mugenda maaso n'okubanga baprovidinga support obuyambi obuli militarire n'obuyambi obuli financial ne training n'ebirala byonna babuwa abayekera ba M23 abali mu North Kivu ne South Kivu. The legislation would allow the US government to freeze assets, revoke visas, and block entry in the United States for individuals or entities found to be fueling instability or violating the peace agreements between Rwanda and the DRC. Nti ebbago lino liri mu kuleetebwa mu parliament ey'eggwanga erya America libeere nga liyisibwa liwe America obuyinza obusukka ku obwo bwe badde erina bagende maaso n'okubanga bongera okalubyamu mu kufreezinga assets zaabo abagenda maaso n'okuvujjirira ebigenda maaso e Congo babeere nga basobola okurevokinga visa babeere nga basobola okublockinga omuntu yenna okuyingira eggwanga lya America naddala singa anaasangibwa nga y'omu kubavujjirira okulinnyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Lawmakers say the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo represents a direct threat to regional stability and US strategic interests in the Central Africa. Bannamateeka mu palamenti ya America bali mu kugamba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo akaseera akakazigizigiri kali mugenda maaso n'okubanga kayitamu olw'abalwanyi ba M23 n'abalwanyi b'obubinja obulala abagenda maaso n'okulinnyirira emirembe mu ggwanga eryo nti tebali mu kulinnyirira mirembe mu Congo mwokka wabula bali mu kulinnyirira emirembe mu regioni. Bwe tulogera ku regioni baba bategeeza the Great Rift Valley region. Eyo nga bwe tugenda maaso n'okubanga tukikutegeeza kakati ebbago lino ligambibwa okuba tirigenda kugattibwa kwago ebbago ligenda kugattibwa ku mateeka olwedde agabaddewo agawa America obuyinza ogenda maaso n'okukola kino kye babadde bagenda maaso n'okubanga bakola. Naye nkugambye ngenda kuzzaako emabega ebbago lino balireeta bamentioninze abagenda maaso n'okulinnyirira emirembe mu ggwanga lya Congo naye nga nkugambye beebaani wuliriza bulungi baakamala okusanctioninga Paul Kagame Rutagambwa n'amajeege basanctioninze Joseph Kabila nga kigambibwa nti naye avujjirira era ayambako abayekera ba M23. Kati kano njagala okawulire waliwo n'amawanga amalala agateekebwa mu biwandiiko eby'enjawulo. Two countries, Rwanda and Uganda, are currently the primary nations alleged to support the M23 rebels in the Democratic Republic of Congo. Kakati wano ne Uganda weebiyingiriramu nti America singa banaayise etteeka lino libanga lije kitegeeza sanctions z'obadde owulira e Rwanda, sanctions z'obadde owulira ku RDF, wandyekanga nga ne Uganda zigenze maaso n'okubanga zisoma. Amawanga agavujjirira Uganda nayo ssebo bagiteekamu. Bakugamba identified by the United Nations experts, the United States and France are providing extensive military assistance. Experts estimate that 4,000 and 7,000 Rwandan troops have fought alongside M23. Eggwanga erya Rwanda lye lisookera ddala okubeera nga balirumiriza ogenda maaso n'okuyambako M23 sinakindi bo tebakoma kuyambako buyambi wabula balwanira wamu n'abayekera ba M23 mu ggwanga lya Congo. Uganda, alleged by the UN expert panel to have clandestinely supported the M23 as it advanced in the early 2024, reportedly doubling its military presence in the Eastern Democratic Republic of Congo, roughly 6,000 soldiers without Congolese consent. Uliriza nno wano gye bagyawunye dda. Uganda bagamba nti nayo eyambako era bagambye bwe bati nti UN expert panel oba ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN kirina ba expert kirina panel eyaba experts abakugu bakola okunoonyeza ne bakizuula nti Uganda yayambako era ezzenga eyambako abayekera ba M23 naddala mu mwaka gwa 2024 baabayambako ate nga kigambibwa okuba nti n'amagye agali mu kakaaga agadipulingibwa mu ggwanga lya Congo kyakolebwa ng'eggwanga erya Congo teribakkiriza. Kati kigambibwa nti singa ebbago lino liyita wandyekanga nga terikomye ku ggwanga lya Rwanda, wandyekanga nga terikomye obanga sanctions tezikomye ku Joseph Kabila, wandyekanga nga sanctions ezo abasajja ze bagenda okuzzaako ziyinza okuba nga zigenda kutwaliramu n'amawanga amalala nga bw'oyinza okugenda maaso n'okuba nga okitegeera. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo. Paulo Kagame yaakugamba ffe tetujja ku withdrawinga mu Congo oba sanctions bazireeta era yaagamba nti defensive measure so si kuyambako ba M23. We refuse to remove defensive measures, whether it means troops and whatever else. We call it defensive measures. Agamba
tetujja kukkiriza era tuganye okujja amagye gaffe mu ggwanga eryo we refuse to remove defensive measure. Agambye oba amagye oba si magye eyo tugiraba nga defensive measure tuli mu kwetangira ku biki ebiyinza okuba nga bijja mu nsi yaffe. Era n'ategeeza nti tajja kugajjayo. Kakati eggwanga lya Amerika ne litandika okufumba omutwe. Bamuleetera ki? Bamuleetera sanctions endala. Essaawa yonna wandiwulira nga sanctions endala zizzeemu okuluma. Wabula nga sanctions ezo ziri mu kuteesebwako etteeka lireetebwe. Kino kiba kitegeeza sanctions eziddako zigenda kuba nkakali nnyo era zigenda kuluma okusinga ezo z'obadde waakalabako ezibadde zaakubibwa omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa n'amagye ge. Kakati ku mulundi guno ebintu biyinza okuba nga bigenda kubeera biralamu. Njagala owulirize bulungi nnyo ebigambo bino. Kano akatambi si kawanvu nnyo naye njagala okawulirize twongere okugenda mu maaso n'okukunnyonnyola otegeere kiki eggwanga lya Rwanda kye lyolekedde, kiki eggwanga lya Uganda kye liyinza okuba nga lyolekedde kuba nkugambye mu biwandiiko bye tulabye ne Uganda balina we bagiteereddemu. Wuliriza. Kino kye bagamba nti eyakuloga nga tassanga mbugo tannassa mbugo naye luno olugero we tuli ku eno stage lutuukiridde ddala ku Paul Kagame. Paul Kagame abonyeebonye nnyo era atutte emiggo mingi nnyo egya Museveni mingi ate era nga akyali. Omwami oyo njagala mujjukire nti bakumala okuba sanctions za United States of America then ne alaiwe gwabadde strongman we mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo bayita Joseph Kabila naye n'akubibwa sanctions. Kakati olunaku olwairo wetwogerera nga balomeka mu United States of America bagenze mu Donald Trump administration naye ku luno zino ezijja kidamu zino tuzirinde ngamba ezijja si za Kagame yekka. Zigenda kukwatako n'ewaffe nkidamu zino sanctions ezijja si za Kagame yekka zigenda kukwatako n'ewaffe kubanga ekiwandiiko ekiteereddwayo bano lawmakers aba United States of America bagamba nti buli foreign entity oba country eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yesawe bwe sanction. Njagala jjukire nti foreign countries zino bwe ziboogerako ezagobebwayo ziri ensi bbiri. Uganda yagobebwa mu ggwanga erya Congo ne bagamba era bakwate amagye gaabwe bagavuge bagazze mu ggwanga erya Uganda bajjeyo amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abantu bano badde beefudde kyesirikidde era nejjo twabalabyeko mbu bakola summit ya parliament joint parliament ya Uganda ne Congo babaagala kuteekawo obubbi nga bateekawo ekifaananyi mbu bayina enkwatagana nnungi ne Democratic Republic of Congo naye nga abantu bano babagamba bakwate amagye gaabwe bagajje mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo which beefudde kyesirikidde ng'ono omwami we yeesembereza okwerayiza okiga beefudde kyesirikidde kati balomekazi bagambya ate tugenda kubonaabona na bano mu bawujje okiga sanctions zino muziraba omuntu ayogera kyogera wogezikira mu sanction it is a tool esinga n'olutalo luli lwennyini kubanga ekwata economy n'egicrippling n'egiteekera ddala ku ttaka okitegera n'egiteekera ddala ku ttaka nga twogera olunaku olwaliro Paul Kagame yatuuse okugamba abantu nti tebaddamu kufumba mirundi ebiri bafumbenga omulundi gumu ekyemisana n'ekyeggulo tebabaleme kwonoona gaasi kubanga basuubira okuba nti no prices za gaasi tezigenda kukka mu ggwanga erya Rwanda okitegera kuba baafuna olutalo lwa Iran baamala nkidamu baafuna olutalo lwa Iran baamala naye nga newe kibanga kivudde ku sanctions ye ajja kugamba nti no kyavudde ku lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran era yabagambye nti olutalo luno paka nga luwedde then ebintu bijja kuddako kati kimuyambye okwekweka mu kiri ekya sanctions naye njagala tujjukire nti kigenda okutuukawo kino nga already amafuta galinnya ddala ganaabuuse nga bannansi tebakyasobola kola kati gakiseesingibwa bagagga nga maze okunaabuuka kati no wekijjidde n'ekya gaasi kakati ye kwekwekwasa ekyo ekintu naye kyenjaga nnyo balomekazi bano okusaba sanctions zino. However on the other side era tulinayo gundi nti European Union nayo abekinshasha bagirumbye babagamba kati yesawa namwe mbeko kyemukola mbanga mwagala okuteeka ennyindo yammwe mu byobugagga bya Democratic Republic of Congo naye kati soka mu United States of America okiga America eno nzibu kidamu nsinzibu oba okyagizanyisa abango ogitunudde kuno sanctions zino zebaleeta njagala tune wezigize wezitunde waliwo omusajja awo agenda okwerayiza kati tulabika tunatera okutandika okumupenetrating nga tumuyingira okigera kiddamu tulabika tunatera okupenetrating omusajja ono okumuyingira kati sanctions zinatera okutandika okuluma mugambye olunaku lugenda kubeera nga ennaku z'omwezi 12 tukuzayo ennaku 2 zokka weziti omwami ono abeere nga yeerayiza ku kisanja kiri kye bayita kanaayo kyani kiri kye bagamba nti totwasamiranga wabba akalulu totwasamiranga ekisanja ekyo bakiyita kyagenda okulayirako gyonna omuliro ogenda okutandikira naye nga gundi kaba nti ties za Democratic Republic of Congo and United States of America zongerera ddala okunywezebwa ne nati bali mu kuzisiba wabula eza Kagame zo
muganda wange ekintu kibi nnyo Kagame ono bamukuba ne sanctions zino zaatwala bazimukuba ku lwa muganda kubanga muganda we alabika yamukozesa emputtu n'ammeza n'amampa nti naye bajja mukuba sanction yo Rwanda eyo temugiraba tesobola kustandinga nga Iran tesobola akalwanda katono just balina mputtu naye bajja mukubira sanction bakakuba sanctions bakubi RDF ne bajja mu trade kubanga bakimanyi nti ebintu byonna babadde nga akola badde bisinga kutambulira mu kibadde bisinga kutambulira nga mu trade ya RDF kubanga abantu bano bakwata economies zino ne bazi militarizing they are militarized economies ne muganda kati mulaba nti mu Uganda ogenda kusanga nti UPDF kati yekola enguudo UPDF yagala okolongoosa emyala UPDF so bakwata economy ne baji militarizing so once you militarize this economy what tunulyani atunalinyo mu contracts nyingi kati RDF ne ya Rwanda ibadde ebera nnyo military gundi contracts ezisinga kati okuba RDF eno kiyambyeko nti Kagame ono amapati gagenda gakola kidamuggwa ne bana abakatima akatono abagamba nti mukulu tetugenda ku drowninga na in fact si bakatima akatono abamagezi abagamba nti mukulu tetugenda ku drowninga nabwe yesawa fe tukute gokole ebyo fe tweyongereyo tugende tulabe nga tusinkana Ndashimiye owa Burundi atusobole okutuconnectinga ku Felix Sekedi owa Congo okulaba nga fe tusotinga embeera tubaye okusobola okuva mu bino ebintu fe katusofe tubale kugenda omusinkana gwe tukulekera omusalaba gwo ogwetikke kukyegede ekintu ekyo ati tulaba ebizibu ebirala ebigenda okumugira nti atera still balloon makers bano bazeeyo bagamba nti ziri tezimala kati bonna mu bakube ne Paul Kagame makube mukube sanction naye nga omwami ono ekimulemeza mu ggwanga Democratic Republic of Congo kyenjagala tutegere nti si nnyo gundi nti byabugaga kati saawe ne byobugaga yabivaako omwami oyo naye anoonya ekintu kibayita survival kiddamu omwami ono okulemera mu ggwanga Democratic Republic of Congo nezo sanctions okuba nti nekweno wave second wave ya sanctions egenda kubanga emusangayo emuwujjibwe omwami ono anoonya survival takyanoonya economy nti yalinga nga bba byabugagga nga watwala kubanga ensi ezisinga zonna zamusalako trade European Union yali biggest buyer wa coltan gwe yabbanga mu Democratic Republic of Congo okigira coltan naye kakati wojja n'omusanga nti no kati essaawa eno contract zonna bazisazaamu coltan gwe yatundanga mu United States of America contracts bazisazaamu contract zonna ezisinga zonna bazisazaamu kitegeeza bagenda okuba sanctions zino okumu isolating from partners aba United States of America kubanga izo sanction zasalako trade yonna ya Rwanda ne ba partners abachi aba United States of America bakwatagane America kidamo no wazi kuba toloza ntino zibera za United States of America no please zino sanctions za buli muntu ali mu jurisdiction oba area of influence ya United States of America babayira bazikubi ati ugambye nti omwami ono anoonya ekintu kibayita survival lwaki nti already ali ensankod kati nabagamba nti abantu bano bakola mampati ne bagenda tuuka ekiseera nga senga akola ekintu positively yafiirwa wakola ekintu negatively yafiirwa kiringa ng'ono agenda okwerayiza tugenda kujja ne tumwogerako naga nti kati we tuli wano ali ku lose situation ne waliwo ekiseera twali tulina ekintu tuyita win lose situation nga awangula n'afiirwa nga waliwo kyafiirwa n'awangula ekirala naye kati essaawa eno all odds zonna zakola ali ku lose situation kati eno embeera yekutta omwami ono mu ggwanga Democratic Republic of Congo tisenga asalawo olunaku olwaliro n'agamba nti kanveeyo mu Democratic Republic of Congo definitely akabinja ka FCLR kaba kalina okumuluba nezitokotera nezitandika okutokotera mu ggwanga erya Rwanda of which it is his fear kati ono ate olunaku FCLR lwegenda okumuluma nga ali mu Rwanda emundu zitokote kubanga katundu katono nnyo naye according to the equipments ezibaweereddwa FCLR ne organization FCLR gyerina ono musajja tajja kumalako wadde n'akatono kati agamba waakiri okunnomba ewaabwe nezitandikira kansooke nteekeko ku distance zitokote kuva mu Democratic Republic of Congo then we zinayingirire wange zituuke mu Kigali nze kuba maze okubisibamu ebyanguwa nga maze okudduka ekigere ekintu ekyo nga maze okuzzaako emisinde kati kyokola baye akolaki alemedde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo agamba amidst sanctions zemwagala okunkuba muzinkube naye nze siva ku Congo border so kati bagenda kumwongera zi sanctions endala naye ndowooza omwami ono ye amuloga aloga omwami ono naye ekibayita dictatorship ebwe bayita dictator omutuufu abeera n'ekintu kibayita emputtu okigera abeera n'ekintu kibayita emputtu obeera n'omwana awo nga waddamu n'okupa omwana emigo ng'omwana tawulya n'oga mwana w'omusajja akamuveeko bubi naye wano wo wetuli bajja mukuba bano bajja mukuba paka kumuttamu muntu kiddamu bajja kumukuba paka kumuttamu muntu so nakugambye nti okwagala okugaziya gaapu eriwo wakati wa Rwanda ne FCLR olutalo lwayagala lutandikire lulabikira ddala nti nno ki
kyekiri mulemeseza okuva mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo naye nga ati all odds ekituufu kiri nti ono omusajja yatuuka ku kiseera n'agamba ye nfaaki n'ensi nfaaki ne buli watunuulira FCLR eyo ng'agamba wakiri tutandikire wala nze nsobole okufuna gap ey'okudduka lona agenda okuyingira Kigali nga nze ntaddeyo kitegeera nga nfulumye nga ne Kampala maze omuyitamu nga ntaddeyo yonna gyendi so kamulabyeko ne agenze ne Namibia yagenze Namibia mu creating alliance yes mwami ono yatandise okumobilizing alliance kwaba bagenda okumuyambako mu lutalo nkiddamu ekimutambuza kati sinti trade no please ono mwami ayagala military ties agenda azimba kubanga akimanyi nti essaawa yonna agenda kulumbibwa abasajja aba FCLR nga bakolebwa General Habyarimana alongside Kalumba Nyamwasa okitegera very soon Congo yebwana kigenda kubanga kitokota kidamu kigenda kubanga kitokota very soon kubanga deployment yo yamanyi mu ggwanga erya Burundi era nga bagenda kulumba nga Burundi FCLR eri Burundi wabula ne kino kyali mu kwekozaako zambo alimira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nakyo tulyokke nakyo byonna tubyagala nze buli mputu gye bakola nze njagala in fact enyumira era buli wakola emputu nga namba that is my man oyo gwensimbira ddala okwagala kubanga bakuba bamputu atalina mputu ye tebamukuba atalina mputu tebakuba tebakwata nako kuba bona alina emputu nebagaa kati tujja kukumalamu amampati ago n'olwo olugezigezi lwokolaki lwotukolako so katusuubire nti emputu y'ono omwami egenda kuyuldinga egenda tuviiramu ebibala ffe aba people power nga naye agenda kukwasaako emikono ebiri so tubadde tukyali awo nga n'eggwanga lya Congo Kinshasa government ng'egamba nti kakati yesawa European Union webanga mukkiriza nti nomukkiriza mu human rights tubadde tubasaba kati yesawa RDF mujooke yesawa RDF mujooke mugikolere emikolo kubanga America yetuwadde ebintu bingi nyate nga ye tulaze negenda kuleetayo n'empya naye mmwe temwenyeenya kubanga njagala ojjukire RDF eno RDF European Union mwe muri France so mwe muri France gwe bayita Macron ono wa European Union nakugamba nti tuba tutunulidde capitalist side of the United Nations Security Council tuba tutunulira bwe twogera ku European Union tugenda kujjayo France is another big power ate era nga twakamala okulabawo statements nga France efulumya statement ez'amangu awo nti Kinshasa is a francophone city okigira as a francophone city then kitegeeza ties z'amaanyi nnyo wakati wa Kinshasa government ne Macron ne Paris eggwanga erya France so kakati ona mugamba kakati nono tuve mu bigambo banga mugamba nti tuli bakyali era tukwatagana nnyo yesawa kati mubeeko kyemukolako yesawa mubeewo kyemukola so musajja ono simanyi waasula ye kituufu kiri tisimanyi waasula naye nga nze kyenkakasa everything just falling apart buli kimu kyonna kyakola kyeyawula nekiva ku lwero yennyininyini kwe kirina okutambulira kakati bwetuba nti no essaawa eno European Union egenda kukooca waliwo era nze etunulya wana waliwo beuganda abeepikaawo ekigera waliwo abeuganda abeepikira European Union ye nono otunulya n'ogakale bino ebiyenje tomasitayeebwa n'omutunulya n'ogamba kakati ddala kiki ekimuwaga kyasobola okukola mugenda kulabako ku European Union kyesobola okukola ekigera nebagamba bano major factors mweno revolution ya Uganda bali abantu basatu njagala nnyo twetegereze basatu buli omuntu abe kumaanyi kigalina nkiddamu buli omuntu genda kulaba kumaanyi galina ate kweno stage kwe tugenda okutestingira eno eya Democratic Republic of Congo kubanga embeera egenda maaso mu Democratic Republic of Congo that is a sample tufunirako gundi tufunirako test zetukolaki zetukozesa okutestinga kino ekintu kiga so tufunirako sample kati katusooke European Union kubanga waliwo yatugamba nti European Union tebigikwatako era terina kyesobola kukola awo tujjukirawo omusajja ono gwe bayita Gaziwe Bashija tulaga nti eri toothless terina kyesobola kukola mu nsonga za foreign policy kakati let us watch the space kidamu bwe Uganda mu bbanga eritali yewala nnyo let us watch the space we are going to watch the capabilities of the European Union kiki esobola okukolawo oba egundi zi impacting zitya kubanga already bamaze okuzisaba ndi very soon tugenda kubanga tuzireceive kubanga ki na government esaawa eno tutunulira nnyo ekintu kyebayita global world order ne economic factor kitegeera tutunulira nnyo economic or finance factor esaawa eno egenda mu maaso mu ggwanga erya Europe buli omu yeetaaga omukono mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga we yeetaaga omukono mu ggwanga erya Uganda so elunaku lwaleero tosobolagira olaba China yennyini yali epika abantu bano ng'ebanyi nti yo egenda okufula mu luno olutalo ng'emaze n'okukwata omusajja omu ne bamuteeka mu kabinja ka BRICS yo kennyini yakeera ku makya n'ebeefuulira n'ebalekayo katulowooza nti European Union eno yo tesobola kukola ki tesobola kukola ekyo kye bagenda okukola omugagga kati yayogera gwe munnayuganda nako ebino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bituwe byakuyiga so tunaba tuyize bulungi nnyo ne tusoma ekintu kino tugenda kukola ki tugenda kubanga kituyambako okutereeza abasajja bano mu gap mwe tukola ki mwe tugenda so
ebintu bigenda kukyuka and they are going to change our way. Ebintu bigenda kukyuka and they are going to change our way, not their way, the way we want it. That is how things are going to change. Naye nagamba these ones ekintu kye balina okukola bakiri ekintu kimu kye bayimiriddeko, balina okudecidinga how to give up. Bagenda kupowa batya through force ngamaze genda magombe, oba basobola negotiating their way out peacefully. If they can do one of those things, that is how we are going to get power. Wabula kino kyokugamba muno tebasobola kuvaako ekyo tebakirina ku monopoly tekikyali. In fact ne basaba batya Katonda kati tekikyasoboka, ekyobutavaako tekikyasoboka. Lwaki njogeza ekintu kino nga nkujogeza confidence nakugamba tutunulya nnyo ekintu kye tuyita United Nations Security Council oba the global power shift. Tugitunulya who are the policy makers, baani abadecidinga nti ensi eno ekyuka eno tekyuka eno ebeerewo nga bweri eno tugiteeke mu bwavu eno tugijjeyo. Ekintu kye bayita world order ekigera omuntu kasita amala okustretchinga financial muscle yo abeera kumaze. Okitegeera omuntu kasita okustretchinga financial muscle yo abeera kumaze. Bwali video gye nabakoledde America bwate we yabakola tesaawa eno kati yaba controllinga bonna yabavuga wekera ku macha oyogere ku American dollar be sanctions zo okuba sanction economy etandika okutagala n'obeera China azikuba sanctions zino economy eno etandika okukola ki etandika okutagala. Kati ekyo ye yategeera nti maase abantu banengeri gye bali ba super powers bajja kumbeerera bazibu okukola ky'okulwanagana nabo. Kati nagamba stretching financial muscle nazimba ekintu kye bayita global dollar system nga egenda controllinga bonna. Kati kitegeeza nti economy y'ensi lweyaji controllinga hewa olaba bano bayita sibanyi protection of the sovereignty bill no batunulya bwe bati n'amaaso negakuluma n'oseka n'ogamba kakati bano bye baliko tebalitegeera. Olaba ono akaabya bapatroni bayo bennyini najja n'abawujja ne bakaaba Russia alina asset freezing zibayina over $1 trillion zonna omusajja yazikwata nazi freezing n'amugamba togenda kuddamu kuzifunamu wadde n'ekikumi okedde ku makya okwesiza ssente zo okoze investment zo ku ssente zo gwenga gwe. Kati ye n'akugamba nti ngenda kuzifreezinga ate wamala okugamba nti ngenda zifreezinga n'azikwata bulungi nnyo kiddamu n'azikwata bulungi nnyo n'azifreezinga. Okitegeera ekintu ekyo n'azikwata n'azifreezinga assets zo n'azikwata n'azifreezinga. Kati omuntu ng'oyo in fact takomana ku ekyo n'akuggyako ne ku financial system n'agikuggyako. Okitegeera okuba nti zino remittance tezigenda kukola zigenda kuba tezikola. So oyo omuntu ng'oyo bano abantu bano abatasobola kukola wadde ekikwaso gwe beerijjako. Okitegeera interfering nze mbatunulya nnyo especially nga boogera ekintu temu interfering n'agundi zaffe naffe tugenda kuyingirira byammwe. Omanyi those are ticks of a dying horse. Kibanga wogamba mugaggawo nti no tolingiriza mirimu gye nkola naye nga ina nnyini company yakeera ku makya n'azimba company n'akuhayalinga kati gwe ng'oli employee. Kati olwokubanga nti oli kuba ne ba employees abaluddewo mu company eyo n'olowooza nti oli wakitalo nnyo mweno company. Okitegeera kati abaami abo Paul Kagame bw'ati wabadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bano bwe bali mu ggwanga erya Uganda nga balowooza nti ensi kati yafuuka yabwe they own it. Era bano ba colonial masters oba policy makers ba Uganda nga bo bennyini bali mu agreements ezedda nga ne bano tebannajja. Kati mbubo balabira ddala nga bano bwe babaira babayingirira babeera bakola interference mu policies zaabwe zibali mu kukola. So ebyo bye bagamba nti ebiseera ebisinga ne obanga okyadde tolwangawo nnyo kuba ojja kutuuka otandika okukola amateeka ng'olowooza oli wamwagamba kane nga si waawo wooli. So omuntu obanga okyadde kyaluka nga abantu bakwagala otambula okole kyotambula ogende ekyo ekintu kigenda kukuwa ligase. Okitegeera kiba kigenda kukulekera ligase singa okyaluka nga abantu naye bw'ogamba nti no nze mujja kunsenza kati okuva mugana amaka ge nakyaluka byo ebizibu by'otuuka n'okola kino osanga. Okitegeera abaana basobola n'okuyira ki basobola n'okuyira omusulo nga yeefula nti atwalayo akabaketi nayeefula nti kamugudde kanti osula mu ddiiro bwoti nga weegululidde. Omwana yeefula nti akabaketi kamuguddeko kumbe ng'akikola intentionally n'agukuyira ate n'otandika okuyomba. Kakati abaana bono tebalina mpisa biki yes naye nga gwe yabyereetera. Kati ekimu ku baana abasajja bano be mulaba bano abasajja bano ababiri okitegeera oli bwe bamuwaamu e Rwanda bate n'enkola ye gye bamugira gye bamuyambako kukola ki gye bamuyambako okujja ku gundi era nayo bennyininyini ate bo bagicriticizinga bo bennyininyini kubanga bakugamba watta busi bantu. Okitegeera watta abantu naye watta abantu ani yali alina omukono mu kutta abantu abo ani yakuyambako mu kutta abantu. They are the same people. Okitegeera at the same time when you go against their policies they turn against you. Okitegeera ekintu ekyo you go against their policy they turn against you. Kati omwami ono bagenza against them and his brother. Kati obuzibu awo wetugenda okukola ki wetugenda okusingira okufuna ffe abakkiririza mu gavumenti eya Rwanda n'eya Uganda ffe abagikkiriza bagamba tugenda kulayira tutwale obuyinza mulayire ennaku z'omwezi 12 kwe kulayira era mbakakasa teri muntu agenda kujja ku street nkiddamu teri muntu agenda kujja kukuba olayi kubalemesa kulayira kwamwe twagala mulayire
kuluno mugenda kufuna okulayira okwemirembe nga temutataganyiza bino bimuleta zimiji ne muziteeka mu bbanga bino bimuleta simanyi ennyonyi bimuleta amajje byemukumba mujjeyo bitanka bya Soviet Union ebyokumulembe gwa Soviet Union mu butandisi obiraga mu gundi byonna mumala biseera bya mumwetadde ku pressure nkiddamu mumwewadde pressure ne frustration mukigereyo okugamba nti akati mumwagamba tagenda kulayira petugamba agenda kulayira nkiddamu Museveni agenda kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa May omwaka gwa 2026 agenda kulayira twagala layire tukusabira muzeeyi tukusabira okulayira okwemirembe tukusabira okulayira okwemirembe naye ogenda kakasaako ogenda kakasaako nti bonna boogoberedde nabo basooka kulayira ogenda kakasa nti bonna boogoberedde nabo baali balayira okitegere ekyo wona ayinza okulowooza nti okulayira kwegenda okumutaasa okulayira y'entandikwa y'ebizibu bye nkiddamu okulayira y'entandika y'ebizibu bye otherwise yandibadde talayira n'akolaki n'abivaako bubi okitegere ekyo yandibadde talayira n'abivaako n'abyesonyiwa nze ndabira ddala kubanga wakasika Mukama Katonda wange tugenda okulaba ebizibu bya Omar el-Bashir ate abagambye n'ekira temunakwata abantu be babagamba kukwata mukwate abantu be babagamba okukwata abantu mmwe okitegere mukwate abantu be babagamba okukwata nga mutandikira ku mukozi bamuganye bajja bakwata bajja beenonera Uganda egenda kubanyumira okuva ng'ennaku z'omwezi 12 nkiddamu okuva ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno Uganda egenda kubanyumira mugenda kulaba ttabu mugenda kulaba ku muntu alonda kabineti negana okukola mugenda kulaba omuntu alonda cabinet ne bagizira ne bagamba muddeeyo tetubamanyi okiga mugenda kulaba omuntu wachuzinga ba ambassadors babagambe muddeeyo tetubamanyi government yamwe teri recognized government yamwe your tenure is your period of tenure is done and it is gone so government yamwe tetugimanyi ozengani ntinze ate ekipapula kyange kikino okigira Japula change kino nze ambassador wa Uganda mu Bungereza bampadde appointment letter tandiko kwa kalabi memu yanga bamugamba mukulu government yote tujimanyi tetubabalanga legitimate government mwelaiza so twale tukugamba nti emirimu gyo wane Bungereza tojja kugikola ne embassy eno katujira tulinda omuntu omutuufu anatusindi twade chosen one tusabe ekintu kimu capitalist kyemugenda okutukolera nga tubikoze kuba Adama bwe tukoze ku Hassan tuwadde tusaba naffe omwana wa Magero oyo omwana wa is the chosen one and is the legitimate president of the Republic of Uganda nkiddamu yo yagenda okulayira oba alayiridde mu Uganda oba alayiridde weeru wa Uganda ensi ekuba enduulu yoyo aliwo agenda okulayira wano nga yalayirira ku mudumu gwa mundu na munduze era obululu bugenda kubeerawo ekkololo nga butono nnyo tebusobola nakutuuka eno wansi wano ku Acacia wansi awo ate tebusobola kutuukawo okukakasa nti butuufu okulayira kwe kituufu kiri nti tebigatta nkiddamu tebigatta naye babadde baagala okuteeka mu vibe n'abantu ba NRM bana basiriwala kati badde baagala okuteeka mu vibe okulayira kwabwe tukwogereko biki tajja kulayira biki kati mutu promoting etukwe hype kumbe tuli bagazi yabadde NRM ndoza naye tulawo negamba ne bannange bona abaana bano Kyagulanyi yabajjawa I just wish bana bali mu kampu yange nandifunye emirembe ku nsi kuno n'okugejja n'engejja okiga babadde bakipika mwatugamba tajja kulayira kati nga bagala tukibuukire naffe tandika okuyomba mulayire twabagala ffe tetubalinaako obuzibu bwa kulayira okakana nga okulayira kwabwe tekufunye marketing gye babadde banoonya balamba lugahara ate bwe baleereterawo nga marketing manager wazi ebigundi byabwe ebyekisiru aipu yaganye abaana baganye okujja aipinga ne bamugamba mukulu okulayira tekukulinako obuzibu layira kati ne adamanyi tugenda kuyomba tuteekewo olutalo olw'amaanyi kasiggu okiga wamugambye ekintu kimukulu munange okulayira ko tetukulinako obuzibu nga ddiwe twali tukubaddeko obuzibu n'okulayira nga mu 2021 twakulinako obuzibu walayira nonno ne mu 2021 twakuwa leader of opposition tugawo okukolayidde kale ne leader of opposition kati mukwe tukutandika okukolaga emikolo gyo tugikoze nekiga kati ku luno layira naye nga leader of opposition tumusuubira leader of opposition tugenda kumukuwa so okulayira ko weronde ligamba Nobert Mao agenda kuwa leader of opposition Nobert Mao ndowooza ye speaker wa parliament agenda okudda era mugamba ku leader of opposition kati speaker atenga leader of opposition nina akatogo kendengera mu government ejja nina akatogo kenda babwenti ajiga tunolida akatogo bwenti naye ketegereza abasajja bagenda okukola akatogo kano batagala okutagala kwabwe kubaleetedde ebizibu okutagala kwabwe kubaleetedde ebizibu nze ndabira ddala akatogo akagenda okukolebwawo ate akatogo kano ka mukene bakutte mukene ne bateekamu ebijjanjalo ne bateekamu ebinyeebwa ne bateekamu ne kasooli akatogo akagenda okukolebwa kati speaker agenda kujja ate nga leader of opposition yo government ki
anyways neyogerera byange manyi mwagala nnyo okuntwala nnyo serious naye nga kyenkakasa kiri nti agenda okulayira talina DR forms agenda kakasiza consent no yawangula tazirina ezo DR form teziriiwo naye ng'ate omuntu yena alina okulayira ekintu kye bwolina okusooka okuproducinga ze DR forms teziriiwo kitegeera ekintu ekyo yes DR form teziriiwo zetugenda okulayirirako fe abagamba mbu twawangula entebe naye ng'ekituufu kiri nti entebe twabbanzi era bwe twogerera entebe eno egenda okutwokya naffe tukoleki tukikkirize so what people power yina ekintu kyegamba kiri ekintu kimu nti a new Uganda is loading soon very soon loading era ekintu ekigenda okutuwa hype n'okutwongera amaanyi g'eno revolution kwekulayirako ono omusajja ekintu nakugamba nti your fears ekintu kyotya it is because of the domestic policy eyo ekikulaga ntino kiri bwekyo naye ng'ekituufu ekiri nti ekintu kyotya ate that is your strength g'emaanyi go osirya kubanga nakugamba nti foreign policy and domestic policy bikola oppositely kati mu domestic policy agenda kulaga nti alayidde era kwamaanyi nnyo amaze okwerayiza tebyagambayo kitegeera ekintu ekyo naye ate mu foreign policy entandikwa y'ebizibu bye kubanga abeera agenze against odds eza human rights kiddamu agenze against all odds eza human rights ne democracy eza tekibwa international standards of democracy and human rights nga zizaba mu kintu kyebata declaration of the universal declaration of the Human Rights Charter. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp